So ekintu kyabigirwa mwe mu kisitula. Bano baba basitula kintu kyabigirwa. Regional political power. Waiswa yandibadde bigirwa yandibadde musanyufu nyera n'agamba nti akati ekintu kyange mukikubye. In fact yandibadde na munyivu. Nga mukute Waiswa ne muteke busoga ngande asajja ekintu kyange bakikuba ate. Bakikuba. Kati olwalero musanyufu. Kati musanyufu kubanga mukiwanise. Kati mukolera bigirwa. Abendi. Kubanga bazze wano weri mu Uganda. Bagamba mu kiwandiiko kye. Ekyo kye mukola. Saawe eno kye mukola. Bigirwa wanakola ekibiina ababaka bebusoga ajabagabana na NRM. Bete mujafunayo wali. Kuba bigirwa ajja kubeerayo nga abakuba nga NRM ebakuba. Ate nga bonna ensonga zibateeka ku meeza zitegerekeka. Nga zitegerekeka. Akitegedde? Olowooza NRM lwaki wano manyi nti waliwo n'abanyankola abeesimba wano gundi tetumugaana kwesimba wano. Ani? Waiswa. Oba Lubongoya. Naye bwe waba nti Diana Mutasingwa nti munyankole yeesimbe wano mu Buganda tetuyina buzibu. Ajja kubagamba kubanga singa Diana Mutasingwa yeesimbe wano mu Buganda ng'abaka abali mu Ankole egyava bonna bannuuku awe NRM kyandibadde kigikuba. Ne kati anoonya n'ekifo we yeesimba eri talabawo. Kubanga baliyo bonna NRM. Teriwo opposition. He is Kajiwa. Okitege? Yes. So musoke soko omanye ogambe nti Buganda we tuba tugiri. Buganda tukyagyetaaga. Ekyalimu ababaka ba NRM bangi. Mwebali wadde NUP fe tusingamu. Naye abe NRM bangi mwebali. NRM eweza ababaka 10 muno. 10 bokka. Oyinza n'okuba bayisa. In fact, enene we yawangula opposite nakaseke North Wanyongole enoka. Ekyo ekintu bigirwa kye yayogedde. Bwe mukola bino bye mukola kati. NUP ne tugenda maaso ne tukola bino. Kuba nange nze NUP. Bwe tukola bino bye tukola. Ekyabigirwa muba mwongera kukiwanika buwanisi. Bigirwa mu platform okumulaga nti kye kituufu. Okitegedde? So Waiswa n'okwogera obwogezi nti ngenda kwesimbawo mu Buganda. Mwandi mubuuziza nti owemula. Kubanga yandibadde awemudde. Wandi mubuuziza nti bwe muba ng'ogenda kwesimbawo mu Buganda. Ababaka abali mu parliament abava e Busoga bonna bali mu Busoga caucus. Bonna bano ekyo ekibuuzo kye mwandisoose mubuuza. Nti bonna ba NUP bwe yandibalemu okukiddamu nga mugamba oti Busoga kubanga nennaka Waiswa talina wadde 10. Nennaka NUP yegenda omuwa sente. Lwaki temuzimuwa eri azina ludda? Talina wa sente nti sente n'emu naawe. Era NUP yegenda omuwa sente. Oba naye alaba banne nga bateredde. Yoweri Ssenyonyi bateredde. Anti baawano mu Buganda Basenyonyi. Ssenyonyi we Nakasongola. Nakasongola eriwa? Mu Buganda. Waiswa ekintu kye yakoze okujja Nakawa. Ne manje eri mugenda kumuluuzinga. Are you sure? Baso jikosanga reference. Kati boba we nalemo okozesa ki? Oli Busoga. Ekyo tekimala wetaaga ebirala bingi. Ate kimala kitya? Okikozesa otya? Munoonya bifo. Kyekyoka. Yes. Tunomano muzaale. Bali tebalina gye batwala ggwanga banoonya bifo. Kati oli asobola n'okukya okwesimbawo ewaabwe. Oli kyakozesa. Ne Museveni ajagenda abaganda kati abo nawo mbagala kutwala ggwanga maaso kati bwe babagala kutwala ggwanga maaso lwaki omwogezi w'ekibiina mu abashi yatidde okwesimbawo wa wazaalwa wano ewaabwe. Ebyobufuzi mu bitunuulire nze nagamba nti ebyobufuzi nabisoma wano locally and international. Okitegeera ku ddala ly'ensi yonna manyi nsobola okumanya nti kino kigenda kutukosa yensonga lwaki mbireeta wa yiisha Waiswa n'agenda e Busoga nze mbeera campaign manager we. Kubanga ekintu kyabigirwa tuba tumaze okikubanga tukitadde ku ttaka. Bigirwa batakyalina kyatugamba. Naye kati bigirwa ayogerwako. E Busoga onaamwogerako nga Waiswa omutadde Nakawa. Kugenda okotokera era Kyagulanyi bajja kumulonda. President wange bajja mulonda awanike ebitundu 9 ase bajja nakuwangula 10 ku 10. NRM eyole. Baye mupiwo nekomyewo wano ne bamanje libe muyinayo bagwe. Mbabulidde. Mu bibiina mu byobufuzi ekikuba kitono. Kantu kaba katini. Nakugamba nti Susan Collins yasulawo Trump mu 2020. Taka nsijja kumuwagira.
wa Republican Party naga nti president ali muleniye nange ndi muyange president byakola binkuba agenda akole bibye ekibiina tekyamutwalako mu disciplinary committee nayenze bwe nayogerako wano kumpi buli nnaku nsiba mu disciplinary committee nayenze ensonga zange nziremera kuba bajja kutegeera oluvannyuma nti kye nayogerako kituufu gwerinda akaluluka gwe tugenda komawo wano Maria nga nze nkuba bulati ng'omusezi aliranye limbo Kawempe South ngamba kubye wadde tebampadde kaadi ngenda kubakuba neba naginyima lwaki nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulaba kusaasidde asootuka ku bwanguzi nkuyozaayoza nyina kanso Hassan Nsubuga abantu bakambwe eri kanso abamu bagamba lwaki togenda mwene aremu lwaki tulwesonyiwa kakofira kaffe n'ebirala naye mu ngeri enjawulo tusaasirako Catholic Church okubibwako Papa Francis eyafidde ku myaka 88 egy'obukulu amaziika ge gagenda kuba ganjawulo okusinziira ku bapapa bazze bafa ye papa agenda okusooka mu byasa ebibiri ebiyise okuziikibwa wabweru wa Vatican agenda kuziikibwa mu basilika ya St Mary Major era ye papa agenda okusooka omubiri gwe obutateekebwa waggulu ku kituuti kya St Peter's Basilica era ye papa agenda okusooka nga kofini ye oba kofini mpozi kyekyo mu Luganda esanduuke ye nga teri nga ziri ez'abali ye yalonda ya wooden Catholic Church abakatoliki enzikiriza ez'enjawulo tubasaasiddeko kanso buuza abantu bonna abakkiririza mu nzikiriza esuusuuta Kristo mbabuuzaako mbalamusiza era tutuukidde mawulire ago ag'ennaku ag'okufiirwa omutukuvu Papa Francis ate n'afiira wakati mu mazuukira naye ndowooza afudde mu kiseera kirungi osanga naye anaamalayo ennaku 3 naye n'azuukira so twongere okubasaasira lwa Papa musajja oyo abadde muntu mulungi nnyo Papa Francis abadde tasosola mu nzikiriza oba basiraamu oba bakatuliki oba baki nga ye bonna bambi nga bonna abaaniriza abadde muntu wa kisa akoze ebintu bingi mu kaseera akatono ebiyamba abanaku abantu bali mu mbeera embi so tubasaasira nnyo Catholic Church ne bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza wamu njagala okwebaza bannayuganda abalina emirimu gye mukola bafunye ebizibu tubasaasira abalina ebirungi ne tubebalizaako Katonda njagala okubuuza ku bantu bange abakawempe y'amaserengeta Kawempe South kansubire gye muli bulungi ensonga zitambulira ddala bulungi nzija omubaka wamwe wendi sinze sekikubo ng'abantu bwe boogera bannange siri sekikubo bagamba lwaki tojjako akakofira k'abasajja akendi UP abamu bagamba n'agenda lumu mwene aleemu ebigambo byayogera ebyobusabu bw'oba oyagala tereza kibiina lwaki togenda munda mu komiti z'ekibiina oba mu NEC oba muki ne mwogerezeganya abantu bakambwe nnyo by'ebigambo by'abantu byenjogerako biri mu public domain omanyi abantu buli omu ayogera nga bw'alabye tubeebaza okuteekawo comments zammwe buli omu ayogera ky'abaalabye muli baddembe naye entegeera zaffe za njawulo n'engeri gye tukolamu ebintu nze nasoma nina PhD so siri muntu wa bulijjo buli wobanga oyogera ku kintu ekiri mu public domain ate teweetaaga kukitwala mu kateni kubanga already kiba kyakola ki kiri mu bantu kakati olina okikubaganyako ebirowoozo era mu bantu naawe n'oyogera okuwa opinion yo newe kiba kikwata kuggwe neweerwanako okitegeera bwe kiba nga tekikwatako era n'olaba endowooza gy'okiwaako eriza tekikwatako kyandibadde bwekityo bweki so kyekituleeta wano sigamba nti nno nammwe abali eyo musobola okujja wano nammwe ne muwa endowooza zammwe naye tubeebaza kakati wabadde banyiivu nnyo ku nsonga ya Lubongo ya ne Waiswa abo lwakita kumpi be bamu ku bakulu mu kibiina naye n'obayisamu ekyokubanga oli mukulu mu kibiina tekigaana kweyogerako kyebava bampita Ssekikubo wa Nuupu
nti kubanga Sekikubo yafuuka Rebel. Sekikubo yafuuka Rebel mu NRM. Kati ali mu parliament kadi yaki? NRM. Ate tinkasiimire. NRM. Nembwa tekamu. Yes, bonna bali kadi ze NRM. Olowooza lwaki baziba balonda ebisanje? Kubanga abantu bategeera nti ekintu olina okwogera ku nsonga ezikyamye mu kibiina n'otereeza ekibiina. Ensonga zonna ze mbadde njogerako ez'ababaka ba parliament ababbye ssente naki zonna nga bwe mbadde nzoogerako President Kyagulanyi press conference gye yakuba ku Monday ya wiiki ewedde zonna bwe yazoogerako teyalekayo n'emu. Ng'oyinza ogaa nti buli kye nali njogerako wali buli kye nayogerako kye yaddamu. Kaakati naye alwanyisa kibiina ng'ate mukulembeze waakyo. So ensonga eziri mu bantu nga zikwata ku bannayuganda tulina ozoogerako ng'ensonga za bannayuganda. Tuleme kuzoogerako ng'ensonga eziri individual ezaffe. Nze bwe mba njogera ku Lubongoya Sekuyitale General wa kibiina simwogerako nga Lubongoya ne famire ye n'omukyala we n'abaana. Njogera ku Lubongoya Sekuyitale General waki w'ekibiina. Emirimu gy'ekibiina bwe giziŋŋama ekibiina kiba kifudde. Ne kozi gye tuliko ey'okununula eggwanga eba efudde. Sekuyitale General ye yeetoolerwako emirimu gy'ekibiina gyonna. Okitegeera? So nze nabagamba nti Sekuyitale General bw'aba nga ayagala kwesimbawo ng'ayagala kuvuganya mu kifo kyonna obwa Sekuyitale General abuveeko. Naye mbategeeza nti NRM mbi tetugyagala era bakoze fujjo babbye bannayuganda bassa abantu bakoze fujjo lingi bakoze buli kimu kye bakoze. Naye kye tugyegombako oba kye tugyekoppako kiri ekintu kimu nti Sekuyitariyaati yaayo yagireka ng'ekola mirimu gya kibiina. Okuva ku Sekuyitale General kuba Sekuyitale General yabeeranga pulezidenti ku mirimu gy'ekibiina. Naye bonna ba Sekuyitale General abawanika b'ekibiina ky'NRM ba deputy Sekuyitale General aboogezi b'ekibiina mbulira akayina constituency. Bo bennyini abakola comments ezo bakole research bagende mu NRM bagende ku mutimbagano balabe Sekuyitariyaati y'ekibiina balabo bakuliko MP oba kansala oba meeya tekuli. Kati Aisha Kabanda bw'anaagenda e Butambala Lubongoya n'agenda mu Kampala Central oba n'agenda ewaabwe Embala ani agenda okukola emirimu gy'ekibiina? Okitegedde? Kuba ne office ya Deputy Secretary General njereere. Lubongoya gundi Aisha Kabanda ali eri kulebulebu wa Kalulu. Office ye Nkalu. Naye kulabiki. Ekibiina tuleme kukitambuza nga kya brief case. Kino ekibiina kya bannayuganda. Abantu bayiyo omusaayi mungi nnyo ku kibiina kino. Abantu bayiwa omusaayi ku national unity platform. Abantu babuze tebalabikako. Famire zaabwe ziri mu kubonaabona. Bamache tebali mu kkomera. Babasiba. Kati gwe ngamba nzijeko enkofiira n'enkofiira ke kabonero kaffe ke fenga ffe ak'abalwanyi. Anti abamu bakulabanga atumibwa. Anti bandabanga Rebel mu kibiina. Bandabanga Rebel. Lwaki ekibiina tekingoba? NUP engobe mu kibiina. Ndi member wa NUP. Bangobe mu kibiina. Oli member wa NUP? Era oli member ku lukiiko? Lukiiko ki? Luki enkiiko zonna z'ekibiina. Enkiiko zonna ozituulako? Era bwe baziyita naawe ogenda n'otuula? Ngenda. Kati musango ki? Bwe bampita mu disciplinary committee bampa ensonga bbiri ku Waiswa ne Lubongoya. Bakuwa nsonga ki ku Waiswa? Waiswa baŋŋamba alina ebizibu e Busoga y'ensonga yokka. Bizibu ki? Ati tebabinnyonnyola. Ansa baagireka awo? Baagireka awo bizibu ki? Ku lw'omukaaga ngenda kubeera Luwuuka. Ku lw'omukaaga oliwa? Ngenda Luwuuka. Kola ki? Ngenda kumobilizinga ba foot soldier n'okuzimba eggaali zaffe engeri gye zigenda otambulamu okuva ku byalo. Eya Lubongoya bakuwa nsonga ki? Eya Lubongoya ne baŋŋamba nti ye bwe yeesimbawo eri Mwankole emirimu ajja kuba tasobola gituukiriza bulungi kayeesimbewo wano mu Kampala wasobola okuva ng'akola emirimu kubanga wali kumpi n'ekitebe. Ne mbagamba bw'aba ayagala nze nemba wa opinion yange ti waba ayagala kwesimbawo ku kifo kyonna oba eri ewaabwe Mwankole oba wano mu Kampala Centre oba Sekuyitale General abute. Kati twasooka tunuulira nti addeyo ewaabwe kale waali Kampala Centre temuganye oba Sekuyitale General asooka abuveeko. Ekyeri ewaabwe nakitunuulira naye ne ŋŋamba nti etteeka limuwe obuvunaanyizibwa okwesimbawo wonna waayagala naye ekya Sekuyitale General kakikole ki? Akite. Naye ne mbalaga ensonga yange ey'okwesimbawo eri bw'aba avudde ku bwa Sekuyitale General teyeesimbawo Kampala Centre
agende eri nze yondowooza yange tosobola kujinzijjako kuba nabagamba nti bw'oba sekuyitale gino wa kibiina ova mu western katugambe nti tulina omubaka wa parliament ava mu western gye tutalina wadde omubaka okitegeera Waiswa gyensonga yemu gyempa nti president yawangula n'ebitundu 99 y'Ebusoga lwaki Waiswa otuwa okwesimba Eruwuuka district yennyini gye bakwatiramu president yazaalwa gyazaalwa Eruwuuka mweyo district mwazaalwa yeyo constituency mwe bakwatira president lwaki otyo ogenda okuvuganyaayo ebizibu byo lwaki tojja ku radio oba ku TV n'obyogera kubanga sinawulirayo w'Ebusoga agamba nti Waiswa yatta omuntu gyendaga Eruwuuka ku lw'omukaaga olyongera okukola search emala era ku Monday nja kudda wano mbabuuli kye nabanzijeeyo ogendagenda ku ground mbabuuze buzibu ki bw'alina wano kubanga bo mu kibiina baalemererwa okubumpa bo bagamba bugambi alina obuzibu ye anoonya kifo anoonya kifo akukomba ka parliament yeetereze oyogedde bulungi yeetereze nga ye obulamu bwe mukyala we bafuutu soja basigale nga babonaabona nze nwanirira bafuutu soja nwanirira abantu bano wammanga bafuutu soja abaze bafiira mu sitwaga eno n'abalamu abaliwo okitegeera bafuutu soja abalamu abaliwo saawa eno bafuutu soja bangi bagobwa mayumba rent tebalina mirimu gye bakola kyekyo kimbagamba basiba bakuba misota tebalina mirimu bafuutu soja abo mbalwanirira nnyo bayirawo omubiri kubanga ndi omu ku bafuutu soja okitegeera naye kakati ffe bafuutu soja balina emirimu bano bafuutu soja ate ffe tulwana okulaba nga akatono ke tulina tukagabanyamu tulabe nga babeerawo yes naleeta ekiteeso ne mbagamba nti buli mbaka wa parliament aleete milioni 10 ku kitebe awo si nyingi zijanga ofunye milioni 2 nalukola yafunye milioni 2 tasobola kutuwa milioni 10 awo milioni 2 ez'emmotoka bw'otoolako milioni 10 tosigazawo zigula mmotoka nalukola ina fuutu soja gwali naye ono omunene tetwagala kuba na fuutu soja gw'oli naye leeta wano milioni 10 buli fuutu soja atwaleko emitwalo 5 atandika omuddala gwa chapati bwagenda bwe tugenda eyo mutuwa zaffe gye tugenda katugenda mu campaign fuutu soja amanye nti abaana be yalese waka balina ekyokulya ne rent basobola omufuna bw'aba fuutu soja nga ku mudaala afunako emitwalo 2 buli nnaku si gye emitwalo 6 omwezi bw'asasulako ennyumba ya mitwalo 15 oba 2 abaana be tebalya ne basoma n'okusoma naye ekyo kikiganye kati ekyo waye n'abaana be okitegeera tagenda kukwata musaala gwe kuwaako famire ya Yasini Kawuma bachiri Kanata Muhammad yaleka abakyala 4 wali emukone wa Lusobi bakyaliwo bo Waiswa amanyi bali amanyi famire ezo kati kyeziriko Kanata Muhammad yalina abakyala 4 bana yali musajja musiraamu alina abakyala 4 n'abaana nga 20 nika kati taddanga mukulabwako Waiswa osobola omubuuza abaana abo gye bali n'akubuulirayo ne kye baliko babasoma bate basoma oba balidde ekyakimanyi tewali tamanyi sibya butakasa tewali tamanyi ati afuba okwe ayagala ave mu kamotoka akatono kalimu avuge nnene kati abaana ba Kanata Muhammad abalengerera eri wansi bwati amanya abaana bakubwa emigeruuka gwe nano abakubanga yesimbye ruuka kabuli yali akajjayo yes bozina abaana bali eruuka balema yali azze mu Jinja North mu yali azze wa batuwa ngato olesewo eri n'ogenda mu constituency eyo talina kakwate konna tobeeranga nayo wadde okutundayo omudala gw'ennyanja ne bakuwa kadi ate munayo oba olina ofuna kadi ate munayo toli munene mu kibiina nze nabagambye oba mumpita Ssekikubo oba tinkasimire wendi ate nja kuwangula akalulu ke Kawempe South nja kawangula oba nina kadi oba sigirina kubanga ensonga z'abantu kwenyimiridde ate nindako kanso yajja ne yesimba mu Jinja North mwatalina nyumba kakwate konna family ye mwetabeera ne Nakawa yapangisiza bupangisa kayumba abadde abeera waluli mbwe abadde abeera eno mu Lubaga South wa Rosias bwe mpulira kati yapangisiza Nakawa East kubanga ayagala kalulu mufuza tanaba kuzimba maka gonna mu Kampala tewali opangisa kati abe Nakawa be basiru ne muleke yetere abe Nakawa nze nabagamba bakwandike petition bawandikire president ajina ajina ku meza ye kweri
gamuga Waiswa tetumwagala nakawa mumutwale e Busoga kati muga ndiwe nale mwe kati ne kankubulye mwafuna ababaka omu muji ejinja mu Busoga Manjeri naye Waiswa ekintu kye yakoze okujja nakawa ne Manjeri mugenda kumuluzinga ayisho baso ojiko sanga reference kati goba we nale mu okozesa ki oli Busoga ekyo tekimala wetaaga ebirala bingi ate kimala kitya okikoze sote munoonya bifo kyekyoka yes tunomano muzale bali te balina gye batwala gwanga banoonya bifo kati oli asobola n'okutya okwesimba we waabwe oli kyakozesa ne Museveni ajagenda abaga nti kati abo nabo mbu baagala kutwala gwanga maaso kati bwe baba baagala kutwala gwanga maaso lwaki omwogezi w'ekibiina mu abaki yatidde okwesimbawo wazaalwa wano ewaabwe ebyobufuzi mu bitunuulire nze nagamba nti ebyobufuzi nabisoma wano locally and international okitegeera ku ddaala ly'ensi yonna manyi nsobola okumanya nti kino kigenda kutukosa yensonga lwaki mbireeta wano yes kuba okujjako okubalaba mu nkiiko ezo gye tubeera omukubira essimu ati andi bize naye ng'oyagala kumugamba munaye tutuulemukko beka ensonga gyenkola ki gyenje kuba bwe tubeera mu nkiiko ezo tetukubaganya nnyo birowoozo babeera n'agenda omulaba guliko nti asekuritale nasoma pulezidenti nayogerako gye tuli meeting neggalawo okitegeera so tulina okujja wano tubabuulire okitegeera tubagaye nti abantu bafiirwa abantu baabwe 18 19 abantu abasoba mu 10 wano mu Kampala baakubwa amasasi ne bafa abantu abandi badde bagumirawo jjukira ono omukyala yalina omwana we nga amutwala ku ssomero ne bamukuba amasasi n'afa Segawa mama wa Segawa yajjako ne wali ku kitebe omanye ensonga ze yayogera ku kitebe ngaze yagamba ndi mugumu kubanga omwana wange yafuadde yafa ndi mugumu nti muli kukoze eyokunonola eggwanga bwawulira nti Waiswa anoonya bufo oyo omukyala oba ogenda kumugamba kyate amaanyi gaba gakyaliwo mama w'amachete atunda wali akatogo okutwalira mama waliwo oyo Waiswa yakagenda w'amachete emirundi emeka okumutwalirayo wadde omugaati machete ali mukomera ali mukomera mama we atunda katogo wali okubeezaawo abaana be n'okutwalirako omwana we sabbuuni wanaabe eruzira n'essukaali n'omugaati okitegedde ng'ojjako pulezidenti lwagamba nti kagendeyo n'agendayo n'abakyalira ne sekuritale jeno naki oyo Waiswa agendayo ddi MP kye yali agenzeeyo bali mu parliament nga beegabanya ssente walabyeko MP agenda mukomera okulambula abaana abo tubadde mu kooti maasho wano ba MP bameka abajjawo MP gwe walabye akwata ssente kale emitwalo 10 n'agulayo ebintu bitono nnyo n'ebibeera bitabo n'abitwalira famire z'abantu abo tebamanyi gye bali abo abantu bonna ababuzibwawo bonna 18 abaabula essimu zaabwe bali ku kitebe weeziri yes mama wa Wangolo Shafiki yajjawo ku kitebe mwena mwamulaba namawulire mwaliwo ng'akaaba agamba omwana we okuva lwe yafa abaana be tebalina na kyakulya Wangolo Shafiki mwana musoga we Busoga eri Waiswa gyava gyatayagala genda so gwe kyoliko oli kutya abantu abalwanirira struggle baleme kufiira bwemagi baleme kufiira busa Mwai Museveni lwaki twamuwangula mu Luweero ye yali ayita mekawe kubanga abantu be Luweero baga nti watutira wana abantu baffe bangi nete tulina kye tufunyeemu ne beekyawa ne baga tetujja kulonda ne tuwangula Luweero yenna kumpi okuva ku chairman w'ekyalo kati abe Luweero ku mulundi guno mugenda kubagamba ki nga base kitoleko bano Baasani Kirumira base Kabira bano Babulenda na Bukenya bali mu parliament bali mu kubba tebalina kye bayambye wantu wadde okubazimbira bowaholo mu miruka gyabwe wadde okukolayo akantu konna bwe kati akasobola okugamba nti akakati NUPO ke yazze kubanga bano abantu yandi bali ntandikwa ne abaka be twafuna tewali opposition yali ebafunye atano mupozi nedda sebo ndozi ekoma mwana 35 bwe bati tebafunangako omanyi lwaki twabafuna so mwe mwali mfunye reception ennungi tutandikiraawo tugaziwe ababaka bakolera abantu ab'ebitundu ebirala begombe bagandi twafiirwa obutalonda wanuupu bannaye fabali wano fabali wano ebuyaga
oba bali wane mu Igala East twafiirwa nnyo obutalonda wano sokola ababaka kye bakola okitegedde kyebalemye bali mu vice nalabye president Kyagulanyi nga bagamba bimbadde mbagamba wano yabagambye nti muyina olusozi gambalagala okukkirira wansi mumatiza abantu temwatutte ssente nabagamba ekyo kirisiti kifu musobola okukimatizaako abantu nti twasayiniza abantu tetwatutte Mwanga Kivumbi kye yakoze president yakikubyemu ebituli genda olabe interview ye yakoze ku Monday ku press conference Monday wedde yabagambye eyo list kyesobola kumatiza abantu kitemwabye ssente naga muyina olusozi gambalagala mugende mu bantu mubabuuli mubanyonyole lwaki ssente temwazitutte Lydia Wanyoto wamulabye ono owenaalemo ow'embaale yagambye nti ababaka bonna tewabawa abawuddisa baafa nina omwana gwe nabadde njogera naye Futu Soja no naye ali mu parliament eyo gyakola asiimula bakole eyo mu ttooyi za parliament yaŋŋambye nti kwezo ssente nti bwe baali bagaba ssente ezo nabo nti naye yafunako 10. Are you sure? Nti ssente bwe ziba zaakugabwa ate yagambye nti ssente nnyingi ezigabwa mu parliament zemutegeerako zino ntono yagambye nti ssente buli kiseera ababaka bafuna ssente nti naye bwe baba bafuna ssente mu parliament nayeera mu ttooyi bateekwa okumuwa ssente tafazaali ofunayo 10. Nti bagaba bonna ne babawa okitegedde okiraba era yaŋŋambye nti bwe baba bagaba ssente wali mu parliament accountant abeera ne list y'ababaka ne constituencies zaabwe n'akawunti zaabwe anyiga button eki epeesa alimu ateekamu akawunti zaabwe zonna n'anyiga epeesa alimu buli mubaka n'afuna so tebabawa kulimba nti teyafuna ojjukira wano omulamuzi Kenneth Kakulu nga awa ensala ye mu musango gw'embaale yaga nti gwe Namboozi oli muyaayi naga walimba abantu bano n'olimba abantu nti wazaayo ssente kale ssente n'otazizaayo yali nsalawo ya Kenneth Kakulu genda oginoonyeeko amanyi mwe temugoberera bibwaddewo mabe wano nebiba byaliwo emyaka 2 emabe gambimanyi Kenneth Kakulu ye yabyogera Namboozi yawuddisa nti Kenneth Kakulu naga nti kubabaka b'opposition abazaayo ssente baali 16 bokka naye gwe Namboozi naawe n'owuddisa abantu wazaayo ssente kumba ate tewazizaayo so n'olwekyo temuzanyira bantu ku bwongo bannayuganda bagezi kati gwali wananvuma akola ki kino ekintu ojja kiraba enjogera gyenjogeramu ye yalumbu yerumbu yagenda naga nti mwe mudda ku social media ne munvuma naye mumala ne mubiraba byenjogeddeko pano bamuwanga Kivumbi babbi kati saawa eno yakuta abayimbi agenda batwala Butambala babaddeyo naye omanyi ssente ze yataddemu miliyoni ezisoba mu 10 ebi ebisatu omanyi ssente ebiriwa situlage eyawa munastruggle eyawa ebya King Sir bireke ebyo nabyo biveeko tobimanyi nze waliwo byemba saagala kuleeta wano mugumu naye muwanga Kivumbi constituency ye abantu banywa nante naye laba ssente zeyatadde mu bayimbi yagenze kusanyusaamu mbu bantu abanywa n'ente abatalina ddagala mu ddwaliro abali eyo ababonaabona yagenza abasanyusa kati bwaddayo embooka egenda kaaba bafutu soja bali egaali nazirangiridde bwaddayo embooka egenda kaaba muwanga Kivumbi si ye deputy president wa Buganda mumutwale n'emiggo kati babbi abo naawe naawe bakiki kati ze babbi zabadde ssente zaani si zange bilioni 5 mwezi gatagatamu awo omuntu n'okubala kundiwa bilioni 5 mwezi zebegabanyiza omanyi zizimba enzizi mmeka zizimba amalwaliro amekane ziteekamu n'eddagala oyo muwanga Kivumbi yali aguzeeyo wadde emifaliso 10 n'ayitwala mu kalwaliro keewaabwe tebayina ababbi bubbi naawe gwali eyo anvuma ayogera byonna byoyogera manya nti nno nze ndi mu kutaasa ggwanga lyange ekituufu bona akitegera ojja kiraba kubanga tetusobola kujjawo Mwami Museveni omubbi ate ne tuleeta ababbi tetujjawo batemu ne tuleeta batemu bwe mutandika okubba eggwanga kitegeeza nti abatemu bwe mutandika okubba eggwanga nammwe muba mwegasse ku Mwami Museveni tubaleke muyineeyine bwe mutandika okunyagulula ensi nga abaana bayiwa omusaayi bafutu soja bali mu kubonaabona tubaleke muyineeyine bwenabadde nejeno bijirwa wekewedde yaŋŋambye nti NUP kyekola bawayise okujja mu Buganda
ba Rubongoyo kujja mu Buganda kyokka kitegeeza nti NUP nga yo eri mu Buganda era naga nti ekintu kye kya regional political empowerment wadde baagano kyendoosinga ne kibateeka mu nkola olwaleero nti bo balaga nti ffe eri gye mutusindika tetunayo buwagizi obuwagizi tubulina wano mu Buganda era tusobola okuwangulira anti kyenkugamba kati Bijirwa aba yayogedde bw'atyo kati abantu abalina endowooza era ekyo ekintu Bijirwa kye yayogedde bwe mukola bino bye mukola kati NUP ne tugenda maaso ne tukola bino kuba nange nze NUP bwe tukola bino bye tukola ekya Bijirwa muba mwongera kukiwanika buwanisi Bijirwa mumuwa platform okumulaga nti kye kituufu okitegedde so Waiswa n'okwogera obwogezi nti ngenda kwesimbawo mu Buganda mwandi mubuuziza nti owemula kubanga yandibadde awemudde wandi mubuuziza nti bwe mubanga ogenda kwesimbawo mu Buganda ababaka abali mu parliament abava e Busoga bonna bali mu Busoga kokasi bonna bano ekyo ekibuuzo kye mwandisoose mubuuza nti bonna ba NUP bwe yandibalemu okukiddamu nga mugamba oti Busoga kubanga nennaka Waiswa talina wadde 10 nennaka NUP yegenda omuwa ssente lwaki temuzimuwa yazina ludda talina wa ssente nti ssente n'emu naawe era NUP yegenda omuwa ssente oba naye alaba banne nga bateredde Yoweri Ssenyonyi bateredde anti baawano mu Buganda Bassenyonyi Ssenyonyi we Nakasongola eriwa mu Buganda kakati Waiswa agende Busoga Manjeri teyawangula lwaki Manjeri teyajja wano ngamba oba alaba banne nga bateredde ssente abalonda Manjeri lwaki omanyi abantu bennyini musookemu ekyekingi abalonda Manjeri e Busoga mu Jinja City naawe mwe wali weesimbye lwaki gwe tebaakola ng'ate mwenna box zaaliwo ku lunaku lwe balonda Manjeri balonda Waiswa lwaki oli yasalawo awe Manjeri akalu gwakubuuke bwongologiki yes nga tonnaba kubaako kyokola sooka olowooze ku kyogenda okukola ekintu kya Bijirwa mmwe mukisitula Waiswa Bijirwa yandibadde musanyufu nnyo era n'agamba nti kati ekintu kyange mukikubye infact yandibadde na munyiivu nga mukute Waiswa ne mmuteeka Busoga yanigande asajja ekintu kyange bakikuba ate bakikuba kati olwalero musanyufu kati musanyufu kubanga mukiwanise kati mukolera Bijirwa kubanga bazze wano weeri bagamba mu kiwandiiko ekyo kyemukola saawa eno kyemukola Bijirwa wanaakola ekibiina ababaka b'e Busoga ajja bagabana na NRM bwe temujja kufunayo wadde kuba Bijirwa ajja kubeerayo ng'abakuba nga ne NRM ebakuba ate nga bonna ensonga zibateeka ku mmeeza zitegeerekeka nga zitegeerekeka okitegedde olowooza NRM lwaki wano omanyi nti waliwo n'abanyankola abeesimba wano gundi tetumugaana kwesimba wano ani Waiswa oba Rubongoya naye bwe waba nti Diana Mutasingwa nti munyankole yeesimbye wano mu Buganda tetulina buzibu ajja kubagamba kubanga singa Diana Mutasingwa yeesimbye wano mu Buganda ng'abaka abali mu Ankole gyava bonna bannuupu awe NRM kyandibadde kigikuba naye kati anoonya n'ekifo we yeesimba eri talabawo kubanga baliyo bonna b'NRM teriwo opposition kajje wano okitege yes so musooke sooka omanye ogambe nti Buganda we tuba tugiri Buganda tukyagyetaaga ekyalimu ababaka ba NRM bangi mwebali wadde NUP fe tusingamu naye abe NRM bangi mwebali NRM eweza ababaka 10 muno oyinza n'okuba bayisaamu in fact enene we yawangula unopposed Nakaseke North Wanyongole temwateekayo muntu Nyongole kasayava mu kamifu KNRM ne bamuwa kadi ne bamulangirira kakati kyeŋŋamba nti kakati bwe tubanga ne wano tetunaba kugumizaawo bulungi abaana abawano mubaleke beesimbewo wano ab'e Busoga bawaiswa bakulemberemu ttiimu eveeyo nze ekintu kino bwe kyatandika okutambula nakikubirawo nga kyakatandika ne mu kibiina ne ngenda ne mbagamba eyo ensobi nnene gye mukola okitegeera ne mbagamba Waiswa akulemberemu ttiimu y'e Busoga okitegeera Busoga yonna tumanye nti eri mu mugongo gwa Waiswa ajje ng'akulembedde Abasoga newe tunafunayo ebifo 20 oba 10
tumanye nti Busoga kale tumutuusiza. Okiraba tugende mu Arua tugende mu Acholi tufuneyo ne kakati olaba gundi yabadde anoonya akalulu emmadi gundi Sali Deputy Saba Minister yani ono Hajani Haji mwerabidde ono omukadde Ajumani anti constituency bagiyita Madi constituency bagiyita Madi naye ajimoya talina nakyaya tulaina kola bwati oyinza ogamba ali mu kwezi kagenda naye nga temuyinayo na muntu agenda kukwatira bbe ng'omanyi nti bwe muteekayo omubaka wa Nuupu gundi najja Moses ali musobola omukuba kwati basobola kulonda oyo omuntu azolise ng'afuuse nazzolo takyayina nakyamanyi tasaana kubala emu bbiri mwenyigiriza wano so ekintu kyabijirwa kye yaleeta ffe twali tulina kumusirikira akole bibye ffe naye tubeere wali tugambe nti musirike bijirwa avuga ekintu kye yamanyi tetujja muwa kaadi kuba mu NUP tumugobye kakati ffe katusimbewo abantu Busoga abantu babeere bangi okitegedde naye nga Waiswa kakulemberemu kuba yalina ekifo ekinene mu kibiina muli ayo omulala alina ekifo ekinene mu kibiina ng'ali ku political gye bayita political command center ye Waiswa yekka okitegedde nekati kyemwakola mukuba mukiri stamp nti tuffe tuli mu Buganda ojja kulaba nga nejole nono Madamu Jacqueline Deputy President owa Western nga naye avuddeyo agamba naye njagala ekyomubaka omukyalo wa Wakiso district munaamugaanirawo temusobola kwa musetinze pesi kubanga yenkola musetinze embeera yeekyo yeriwo so ekibiina kyaffe kyalina obudde obwetereza Waiswa naye mutwala Omusoga enkya tewali mutawaana naye mumutwala ng'enkya nomination so mumutwala oliwadde omuwa obuwagizi mumuwa obuwagizi nawe obumuwa yiisha Waiswa n'agenda Busoga nze embeera campaign manager we kubanga ekintu kyabijirwa tuba tumaze okikubanga tukitadde ku ttaka bijirwa abatakyalina kyatugamba naye kati bijirwa ayogerwako Busoga onaamwogerako nga Waiswa omutadde nakawa kugenda okotokera era Kyagulanyi bajja kumulonda president wange bajja mulonda awanike ebitundu 9 ase bajja kuwangula 10 ku 10 NRM eyole baye mupiwo nekomyewo wano ne bamanjeri be muyinayo bagwe mbabulidde mu bibiina mu byobufuzi ekikuba kitono kantu kaba katini nakugamba nti Susan Collins yasulawo Trump mu 2020 naga nsijja kumuwagira wa Republican Party naga nti president ali muleniye nange ndi muyange president byakola binkuba agenda akole bibye ekibiina tekyamutwalako mu disciplinary committee nayenze bwe nayogerako wano kumpi buli nnaku nsiba mu disciplinary committee nayenze ensonga zange nziremera kuba bajja kutegeera oluvannyuma nti kye nayogerako kituufu gwerinda akalulu kagwe tugenda komawo wano Maria nga nze nkuba bulati ng'omusezi aliranye limbo kawempe sausi ngamba kubye wadde tebampadde kaadi ngenda kubakuba neba naginyima lwaki ate oli wadde nawe okimanyi tojja gifuna nze ngenda kugifuna nja kugifuna naye kaadi esinga obukulu eba y'abantu bangamba nkuba akakiko k'ebyokulonda njagala kayiike kuba kafu Secretariat yonna buli muntu yenna ali mu kifo kya secretariat yenna ng'ayagala kwesimbawo ekifo akirizayininge. Wana leba ne ziti secretary w'omukulu ni Susan yani? Sala Muwonge. Naye ayagala bwa kansala. Abantu bemulugunya secretariat yonna yagala bifu. Anti alizayining anti bonna kugamba balizayininge kubanga ekyo kifu. Ati nubyaliriye. Tekiriyo. Ati nubyaliriye tadayeri. Ewa. Wana yen puli ayagala bwa nakawa. Meye nakawa. Neno byaniri ayina amakene nakawa mutuze. Wada ayina amakene nakawa. Nena yayina gyasolo okubona leto obuwagizi kweniyo. Anti byewawa. Yewawa. Togamba bamuzala wa. Bamuzalidde wano mu Buganda. Bamuzala wano ebbombo wa. Bamuzala bombo. So kati awe bombo tulinawo mpozi yandibadde agenda kubwe mupina jja Hassan Kirumira. Oyo ali mu katika mu sawa. Hassan Kirumira yasiba biko. Mwebafu nnyo talina mulamwa gonna. Yasiba bikutuka. Talina mulamwa. Era asembayo okulabika ko kuba MC kumukolo gw'okuzisa. Kuba nobyanirize sigenda muwagira nakawa. Nabye futu sojo mwaye ko jombu gezi. Yali futu sojo nyo wa NUP nena ye mulugunya ku ekyo. Agamba bannaye.
Lwaki muvi? Tugenda kuwera gwe baleke. Bonna gamba naye ali ku nsonga za. Ali ku nsonga zo. Ngaganze sijja kwagira. Bakiraba balumbuye bakiraba bagenda kukitandika. Adwala bakajja jatta. Waba bakansala Sebufu bonna balaba bali. Ola oli kuwaiswa. Wana iwe nakawa Sebufu. Sebufu agende Masaka. Iwe Masaka wao. Sebufu simanyi mukyala we gwe mmanya ye we Masaka. Mukyala we bamuzaaleyo Masaka. Masaka. Mukyala we tasobola kuwangula. Era luli yafuna kalite ya wangu. Era tajja kuwangula. Basebufu nze mbakuba kuva ku electoral commission ya. Bajiveeko. Baveka baveku isi yafe bajesonyo. Bagende balizayininge bonna ba commissioner baliko bagende. Owai madam Christiana Waiso. Owai Hassan. President wona labya inenze. Aine kigambo kya yukede nenga kizo mufukire kizibu mukulonda. Ekigambo kino ndoza ali sosena kiza nyawa nayo no kiwulirira ko ddala buwulizi. Nenga agamba njoyo owa NUP wadde baina wa NUP nga takoze bajja kumujjayo mugende mu besimbeko baga nyokolera abantu wadde uli wa NUP alesi kyengamba nti dola abwentereze enkofiira kati sitegeeza byenjogera byazaayo kyonga sigambye ati nabyenayogera byenjogera byonna byeyazeemu omanye amaanyi gendina kati bakajajjata waliwo akyasobola okuneerijjako yabagambye mu beesimbeko bonna kuba balemeddwa okola ki okolera abantu ate kiina kufuuka kizibu ki gamba kimuwongera bwongezi maanyi era nze president kyenjagala atereeze kyekino ekya regional politics abantu badde mu bitundu byabwe kyekyo kyokka bwakitereeza president tugenda kwata akalulu twezerweyo naye bano bino ebikojogo bimuwanga kivumbi ne banne bonna abantu bagende babeesimbeko ate mbaka wa parliament kyekiki ndyawuwe sina respect gyenkuwa nga tokoledde bantu toyina sina gyenkuwa naawe kati mwami Museveni nyinza okumuwa respect kubanga president balinde mu box ogenda kulaba badde baze kulaba King Saha ate baze kulaba King Saha alukubeyo nga King Saha taliwo alabe obaana abafune tayina bantu ebyakulimbalimba bantu kijuro kyabade mawuno era mwesimbe kumuwanga kivumbi buli agalo abali ebwenda mwesimbe buli mubaka mubesimbeko bakoze kye basobola tewali kye bakoze eki bateseza naye obuzibu bwa mumuloza ndio kubera ndio baka parliament alina kuzimba ngudo alina kulima alina kuzimba masomero kugaba basali emirimu gy'abaka parliament gimanyidde bera yo kufulungu oti si mu Uganda efaanana nga bwefaanana muganda wange ng'oli mukubba byoteesa bigasa abantu gwe muwanga kivumbi byoteesa ebisanja kati ogenda mubina bigasa abantu ebisanja bina n'okutuusa kati okubaloya kati ekisanja kyakuna kyagendamu abantu be bakyanywa nante kyoga milioni 2 abatafunye milioni 600 tasobola kuzimbako bowa holozi 10 abantu bene bafuna amazzi amayonjo nazalinde alinde Museveni gwe byalemedda nabagamba gavumenti ya Museveni bwe kiba kintu ekivunze toyina na wosala kulia yavunda eyo twagivaako kati ababaka abafuna sente empitirivu ezo bwezi kyo Museveni ziyabalangidde nabaga nti classified gye muyisa bulijjo ezo sente ze muli mu kulya lwaki ezo sente bazimba mu bowa holozi abantu ne bafuna amazzi amayonjo tebasobola kugola mifaliso ne baji Ruta Maguzi nga asobola obikola nakase kubanga akimanyi gavumenti yalemwa okitege yes gavumenti yalemwa kakati kyekiri kye nagambye nti abaka ba NUPC nga bakoze wandi president yande wada solo gambe yo nti mubesimbeko kiti yandi kyogedde era yabagambye muyina akazitoka amaanyi okugenda munyonyola abantu lwaki yende naba December bule ewana muga nabaddeyo nabadde Mawogola South nengenda mu North nengenda ne Rwemiyaga nga sinkana ba foot soldier abenjawo naye gende wana mugolabe omanyi teri namwesimbyeko teri amwesimbyeko teri amwesimbye gende wa Ruta Maguzi olabe wali amwesimbyeko kaseyaga nti ngenda kwatambulera bonna ne babivaako
Nabali bamusimbyeko babiri yabayita ku mukolo baba kumbe n'abayita ne banyumya na bagenda kubwa kansala kati bakyusiza yes kubanga akoze kyenkugamba Waisa wabere busoga tasobola kukolera abantu Lubongo ya wabere eri mu Western tasobola kukolera abantu buli wobe osobola okuweereza abantu nenze Secretary General waffe mugambe ekintu kimu bwaba yagala obwa Secretary General kuba abukoze bulungi asigalaawo ebyokwesimbawo ebyabimma amazi bisirire so bwaba yagala okwesimbawo obwa Secretary General abute ffe tujje tubutwale zeche ekifone ekifuna ate nesimbawo mbancha yagala kigomanyi sente ziri awo kuba Secretary General obadde kina nicho chindwala mulebulebu nga sente nzenda giro oli mu mwezi sente Secretary General wata sainize sente zifulumu andi abamu bakozesa mu luluna olusi kweyagaliza olusi n'obutamanya olusi babutamanya bambi asobola okitegeera azi kyemanyi Secretary General wange yakitegedde Waiswa waddo yagala kafo genda okanoonyeza eruuka agenda eruuka yetereze naye akolera abantu atakolera abantu era abantu bajja mujjayo kuba kati Waiswa omanyi wagenda Waiswa in fact ebyokwesimba wabiveeko wakati nabwagenda eruuka linda ngenda kubulya message eri eruuka nabo bayinza obutamuwa andi abalaze kati nti omululu ayina mungi luli wabalekawo genze ate sibwe gusosaze yesimbawo ngagwa yasooka genda neyesimbawo kadi ya DP kadi akomyewo ku ya Nuupu kati ali akomyewo ate kati abadduseeko eno temunjagala ate yewammwe ebyakiyamani Nyanzi atagadde Kampala Central bakubye ngenda kuwa Lord Mayor ovuddeko Kawempe North ate ovudde atogenze South kati obyobufuzi byaweddewo ba political failure kati watandise kuulya nga bemulugunya ba edi yawe kwetujja ku kitebe bafutusajja batuyisaamu eggati batukiriza kulaba mukulu tebaawula nti oli president na muganda waabwe aba bantu babiri banjawulo kasaba kulemu okwawo Matiyo noonya nenzija wano nondaba naye jangu ku office yange wali olabe olaba oba ogenda kundaba nga bwondaba kati inoita mu protocol n'ateekayo akapapula kituufu tomulagala bamu tosobola kati bo balowooza bagenda kulaba era ne bwonkubira essimu nonga nti antuuse wano ndi ku office teeka tewali buzibu bakoleka ojje tebiriiwo ebyo so n'olwekyo edi yawe kyobola olowooza lwaki basooja bamuyisizaamu eggaali ayaya bavumye edi yawe ne bamugamba mwene Nyanzi muli ba political failure muddeyo mwenaalemu oli abasinga okutegeera muli basiru nnyo kati ebintu byokweswazaswaza ebyo bafotosoja naye tebasuseewo oli muganda wa mukulu bw'ojja olina okugoberera protocol bw'oboze ku kitebe ekyo ekitebe ky'Abannayuganda office president Kyagulanyi gyali mu CEA bantu be bagimuteekamu kati abantu baba bagimuteekamu alina okukuumibwa obutiribiri tomala gajja ssebo olaba ne wabasa ennyonyi tamala gayitawo wadde mwogezi wa kibiina bamwaza ku kitebe wali bakwaza tomala gagamba ati akati nze ndi mwogeza olaba nange banjaze ate ndi mukulembeze so bano balowooza bigenda as usual abo ba political failure naawe tebamalirako budde agende bakole ebirala bali mwenale nga batukuba emigo n'enkovu tukyaziina nga ba Aisha Kabanda be bamu ku bakulu mu kibiina jangu omwesimbeko edi yawe nga bwagamba agenda amwesimbeko tulina delegates conference ya mugwa mukaaga yeetereza gye yeesimbeko yewa NUP edi yawe wa NUP alete yasaba kadi yandisabye kadi y'ekiranga si wa NUP bagimumma ne bagiwa Jimerwanga Jimerwanga naye bali Jimerukwago Jimerwanga yo wentenje I mean yewa Lugazi municipality Lugazi yese Rubulwa Stephen oli Wanjeru municipality ate ono yajja independent wawa ali wena Patrick Nsanja Wantenjeru South anti bambuza awuza so edi yote bamuwakadi president omubulire ebyo era abagamba sigenda funa kadi nze mbasekerera kadi president agenda kujimba nirako woluwa ku kitebe ky'ekibiina yola nti yenze babbi z'omwami wa z'omukyala w'omukulu bidda babbi babbi ajja kubanga oli first lady era wabazze
First lady seba ayawukana. Ne mukujja ne protocol ebe ayawukana kubalala empuliziganya bayabaddewo. Ajja kubeerawo. Kyajja kubeerawo. So bano baagala bajje olose. Olose anyingire nze Mickey Wine. Nze ebyo tebikola. Atebikola ebyo sebo. Bikola. So balina okwebereramu. Nze nkuba gye bamukubye nga yabadde. Bamukomeredde emisumaali edi. Jakatiko yadde mingi. Abaana bafudde biki abantu bafudde lwa president Kyagulanyi. Abantu babuze. Abantu batemuddwa abaana bali makobera bavunye wengo leto yo Gasiya mundi mukulu we simanyize nakobera lwaki yakumma kadi oba wali mukulu we so kajja nyonyola abantu edi yawe lwaki ba mu makadi yekira no balina obusungu bwe kati bagenda jiwa George Musigwe nabagambye nti ze sigenda muwagira ngenda wagira Ssemujju ngana municipality George nouza teyalize munafu nnyo tasobola no simanyi bano bakansala abo ajja kubeera ko MP batafuta kisanja kino kuba Ssemujju asooka ajje kubwa kansala akubwa kansala ajja kuba yekirizanya asooka asigale mu mateeka kubanga Ssemujju yengo omu kadi bagenda jimu yajja 2011 kubanga katana ya muli emabega kadi bayinza jimu ajja kuba afuze ebisanja ebyo Ssemujju wadde bamulungi nnyo abantu baba bamaze okukyawa genda anti kati omanyi lwaki mpagira Ssemujju kubanga gwe mwalese mufu kati ani amuwa amagezi okujja ani amuwa amagezi okujja George Musisi amuwa amagezi okujja katana kubanga akola mu ofisi ya katana katana ye mukama pesi ya katana mama nebuzanga George Musisi amanya akajjewo kwero munnamateko wettabbo ne buyomba naye asembeza uwe asembeza kana yalagawa yagenda mu Ntebe municipality tanaba kusalawo abamu baali bagamba agenda Igala East naye namaana aga nti akyali wali wanene muwanika wati era katana nze mwagala nnyo wanika sente bilioni na bilioni katana mwagala nnyo abeerawo kati ne base kuyitale jeno babeerawo lwaki bagenda muleebuleebo nange sirabo sekuyitale jeno erinnya lye agenda kulyono kubanga ojja kulekawo kiri ekifo kubanga ekyo tugenda kufa n'obutanyi tasobola kubeera sekuyitale jeno nga teemu ekyo tugenda kuteekawo embeera yonna fight egenda kubeera fight ekyo ekifo ngenda kyesimbako in fact nti byakyuka olw'ensonga naye kati naddala amafa bitasobola kukola mirimu gye nga bwe giri ate ekirala NUP twagala twawukane ku bibiina ebirala ekirala fe tukulira oludda oluvuganya gavumenti fe twawangula n'akalulu okitegeera kati eggwanga lyonna ligenda kutambulira kuse katana olaba ye katana tazze kubanga yalina okufulumya ssente naye ng'ate afulumya ssente ku biwandiiko ebive wase kuidalani jeno kati gw'oli mu kalulu banamusanga mu Kisenyi ng'anoonya kalulu asayininge ku mpapula ezifulumya ssente alowooza olaba sanda alina ozeetegekera olwokutaano alina okutegekera emizikiti naye olwokutaano ofisi tezikola kati ababadde ku kitebe nga basimbye layini bamwagala bavudde Koboko bavudde Yumbe bavudde Kabaale bavudde Kisolo taliiwo bwamala okusaala ate abeeko basinkana awo waliwo olunaku lufudde kitegeeza ofisi eri dormant tekoze Naisha Kabanda kati naye abeera Butambala ali mu kusaala ku Friday anti kati yandibadde ali awo nga sekuyitale jeno taliiwo amokiriza sekretary general ofisi ya Aisha Kabanda weri naye yakisikirize si yakisikirize ina kyekola ekola singo litakola ki tabaawo kubanga deputy omusigire abeera musigire amala bitono omusigire yamala kubanga deputy abeera muyambi wuli era kola byoli byamuga okitegeera so kali na Aisha Kabanda yatasobola kukola kubanga olw'ensonga mubaka wa parliament ayina okubeera mu constituency ayina okubeera mu committee za parliament ayina okubeera mu plenary ate office eri wali ensonga lwaki ogambye nti yakisikiriza obadde mutuufu okitegeera so nze nja kusigala njogera kubanga byenjogera bye biki bye bituufu ne Mandela yakyogera if you stand for the truth be ready to stand alone bw'oba oli ku mazima weetegeke ne weekuba kuyimirira wekka oyimirire wekka kuba Mandela bangi banne aba ANC bangi bamwabulira nibaga nti ffe ojo tutwala enkola ey'okulwanyisa bakabbulu tetujja gisobola abazungu bakambwe balina emmundu balina ki abantu bagenda kufa naga kati mwe mutwala abantu ne beekalakasa
ne bagenda ne bekalakasa ne babatta ne mudde wamwe ne mukuba obulatti. Kati nze lwaki sitandikawo kisinde kya mukonto wesiziwe banansi bonna ne beerwanako ne tugoba enkole. Era kiyatandika ne kitandika. Abazungu ne balowooza nti banamusiba ajja kupondoka ne bamusiba n'alemerako myaka 27 ate abantu ne basigala nga bagamba wadde oli ali mukomera katusigale nga tulwana. Hire obukabulu ne babusuula manyi nti abantu balwana ku lwa Mandela ali mukomera. Era n'enteeseganya ez'Amandela okuva mukomera bateesa naye nga ali mukomera. Ne bamugamba ndi banaye tuteese naawe enkole abantu gye beekalakasa nakibiyimirire ojje weesimbewo ensi tugitadde. Ali mukomera naye abantu balwana eweeru. Kitegeeza abazungu balaba nti okumusiba tekyakola makulu. Yes, kubanga ekituufu kye yayimirirako wadde yasigalawo ate yasigala n'abantu. Kati nze Secretariat yonna ne bwenvaamu nensigala n'abantu. Nja kubakuba. Kaluluke kawempe nkawangule. Ate amaanyi nja kuba na mayitirivu nnyo. Tomanya na biddako mu maaso eyo. Oyinza okulanga ekisanja ekiza ate nga ate ndi muzibu nnyo nga sikyetaagana bwe mupi. Nga leva okwenda ate endala. Goloza lwaki kati ntambula. Uyo Sembabule, Lwemiyaga, nakugamba Kasese na Kitebe. Tekikuwa mafuta. Ne facilitation kusona mafuta. Ngende nkola emirimu gya president ku order ya president. Ngende nsobola okuvasinga okulaba ababaka bakoze batya bakansala bakoze batya ba food soje yo bali kuki abantu abesimbyewo bali kuki eyo mu byalo na kikubanga okimanyi luli abantu bangi twaba wakadi Museveni n'abagula bonna ne bavaamu. Kyo kiswaza ekibiina kitegeeza mubate mwetegese. Okitegedde kati Secretariat kyekyo kyeri mukola. Okiraba nti abantu bangi kati Kaluya gwe mwateeka ebusoga nti yakulira mobilization mugole yakava mwenale. Yes. Kakati lwaki Waiswa siye yandibadde amukomandinga. In fact ekyo kifo naye bandikiwadde Waiswa. Yandibadde akisobola n'obumyuka w'obwogezi nibwe yandibusigazizza. Yandibadde akisobola bulungi nnyo kuba talina na kyakola ku kitebe. Talina asiba kuba misota. Talinawo mulimu ku kitebe. Kikyayogerera. Kuba namawulire wakabala bawe emirundi emekanga bamuyita. Banoonyera Ssennyonyi. Okitege. So yandibadde asobola okukola ekifo ekya mobilization wa Busoga ng'ate mwogezi. Yandibadde afuna n'amaanyi mayitirivu. Naye mukiwadde Kaluya mugole temukimanyi kati Kaluya wakere nkya nabaga nti nzizeeyo mwenaale. Mukola mutya? Baba bakubye omuggo guli okunyina okusemba. Era ate we temumunenyaga nti anze nzize waffe. Byali byanyiza babitereezezza. Kyokka mu mwapapa ne mumuwe eki. Kiringa Chairman Nyanzi kati waga nti nzize mwenaale. Temwena kimukola. National Secretary. Wa mobilization. Hajja kugenda. So ensonga lwaki la president alagira n'enfuna sente n'etambula eggwanga lyonna nsobola okukola emirimu. Nze abanerijja gomba abanerijja komba mbasaasira no basaasira. Nze siri wa buli. I wish okukulaba ku kitebe nga oli bannawo otudde nabo. Mu press conference oba mu nkunga. Mbeera era press conference eddako gwe jangu ku kitebe nja kubeerawo bulungi. Ng'otudde bulungi. Yes. Era tenti gyentuulamu yeri ya president eno. Ene ne baya ba food soldier n'abantu ba bulijjo nze ntulamu yeri. So nebamukulaba ng'omuntu kati nekojja omugezi ogambe naye abakyavaayo bangi ye mulukujja kukya Waiswa ne Rubongwe n'abalala abaali baddayo eri kuba nze nasanyukidde kya Ninaloozi waba ayagala kwesimbawo nange nasanyuse nze namutaasizza nno nga abayaye baagala omukwani nabadde yesembabwe ekyo kyo kyansanyusizza nnyo aziyisimba Ninaloozi abeera watabeera Makindi lwaki yesimbye kuba umane MP1 natenyiga wano yandize wano kuba nagenda Makindi kati omuntu ngoyo osobola okumumma kaadi mwenna mukole nga Ninaloozi era Ninaloozi noonyaako nja kumuwagira n'akalulu ngende nkamunoonya era ba food soldier bonna nabagambye eyo bonna kubanga nabadde mu discipline ne baga tuli ku Ninaloozi mumubeeremu asanga nti mumubeeremu kiba kiwedde so Ninaloozi noonyaako nkwase ba commanders bange eyo ensonga etambule bano ba Waiswa tubakube mpaka tubateeke ku ttaka omuleka ne yeetereza embeera nedda tewali byakwetereza wano basajja bavuga nnene yali mu katindi olw'omukaliza n'Obakasika
tekasika omusaala agufuna n'alaawensi afuna buli kaseera akubira essimu ebeera esise yiye nga bagitaddeko nga nyina benfunye ne bansindika nnyo ne banjja ku luguudo ne banziza emabbali tusibula abantu okitegedde sibula abantu n'ekibuuzo ekirala tugenda kumaliriza bwe tumaliriza anyirira ssente alina mateeka okyamuyita wa bulijjo takyakolera buli bukutukutu kati akolera mikutu girina ssente mati osobola omukozesa kati obadde kina wonna webadde osinzira kyokka kyobwati alina kyanywa wano manyi lero isitammana abantu anywamu mukusanyukamu kolako bantu n'ebirala kale tubasiibwe Nsubuga Asani tujja kutandikayo olunaku olulala kuume ngenda Magere ngenda kulya ku mmere Easter president yatugabudde Magere oba wali eri Magere bafutu soja bonna nabye n'enyanza ze twamuyise lwala ajaku Eddie yawe yazze Eddie yawe yakomyewo yakomyewo family ya president kubula kujiteeka kutta bamanye we balina okukoma oli aba president protocol observe amalaga gende kale tukoona olunaku olwaleero tandikira olunaku olwala akuume atakuumira mpeera